wange nyongera okwebaza nkyali ku kijja kya Cecilia Naku omufumbe. Ndina ekintu kye ndabye mmwe abagobaganya baganda bammwe mwe abatunda ebiggya, abatunda ebibanja oba ensibuko. Twandizzeeko wano kubanga amaka gano gakulaga nti galimu obumu. Kati ndina omwami ono mukoddomi, nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Abatuwuliriza nga tuli ku kijja kino. Yes, amannya Ntege Godfrey. Nga ndi ku kijja kino eky'obujjajja. Yes, okubalamidde bajjajjaffe ne bataata baffe. Ensibuko yaffe jjajja azaala bataata yali Berezera Kayanja. Berezera Kayanja. Berezera Kayanja. N'azaala Batulima Magambo. Sesino Kaweesa. N'azaala Mazuuku. N'azaala Konde. N'azaala Meyalumo Mazuuku. Ne Tomo Ndugga. Abo basinga basigadde be tutajja kwogerako mu budde buno. Okay. Kati wano wennyini mukoddomi wange Ntege agenda kubanga atuyisaamu mulabe ekimu ku bintu ebiri mu famire eno. Oba oliawo ffe tubadde tumanyi sisennaku naye era ebiseera ebisinga buli kintu kibeerako empenduzo kuleetera okubeera ng'omanya. Kati ono yaani? Zakaria Mazuuku. Zakaria Mazuuku. Yali meeya w'ekibuga ky'Empigi. Okay. Kati Banampigi ne Bannayuganda mwenna ono yali meeya wammwe. Yono Joseph Lumu Mazuuku bagamba yazaalibwa mu April 1942 yafa 29 mu mwezi gw'okutaano. Yafiira ludda wa? Mityana. Nti ono yafiira mu kabenje yafiira mu kabenje k'emmotoka. Abe fort okuseera abaana b'ebisulo gye bali bagenda okusomera. Okay. So yono eyali meeya wa Mpigi Town Council. Mpigi Town Council wano waawuumulidde. Famire y'emu ne yasise Naku. Kati we tuva wano njagadde era tutambulemu tudde ne wano. Kati muzeeyi Magalamu abatwaliriza ku myaka kyemmanyi ono oteekwa okuba omumanyi. Ogesemberayo obeere ng'otufuna bulungi. Ono oteekwa okuba ng'omumanyi bulungi. Tuseeteko obeere nga kano kasobola okufuna. Ono yaani? Ye Tomo Ndugga. Ono Tomo Ndugga. Tomo Ndugga yali akola ki? Yali asoma amawulire g'oluzungu ku Radio Uganda. Okay. Radio mu mirembe egyo egyasooka ku mulembe gwa Amini yonna. Yes, omusomi w'amawulire ku Radio Uganda. Atwala n'ebyobulimi era ku radio eyo. Okay. Muzeeyi Magala simanyi obudde bwa mawulire g'oluzungu waliwo gawuliriza. So yoyo Tomo Ndugga. Tomo Ndugga. Yono kino kye kijja kye wano waagalamidde. Osobola okuba ng'otuyisaamu ku abamu n'obatulaga abantu be bayinza okubeera nga bamanya. Bamuzeeyi jjajja yaliwa? Otulaze wali we tubadde tunyumya otugambyeko ku kijja kya Gondi. Jjajja yaliwa? Berezera Kayanja. Avaamu bali abazaala Sister Naku. Okay. Kati ono ye jjajja Berezera Kayanja. Berezera Kayanja azaala Celestino. Azaala Celestino Kaweesa. Celestino Kaweesa n'azaala Sister Naku. N'azaala Sister Naku. Okay. Kati tudde wali tulabe bano ogambye be bataata. Be baana ba Berezera Kayanja. Ndooza mwe abaziika ewammwe oba abaagala okutandika ebiggya jagadde tutunuulire enteekateeka eri wano nti bano baateekateeka ono jjajja ate ono abamanyi sibamanyi era Zakaria Mazuuku yazaala meeyo. Okay, kati ono ye Zakaria Mazuuku azaala eyali meeya w'ekibuga Mpigi nga muganda wa Ssaalongo Celestino. Ono nga yamuddako yadda ku Mazuuku. Ono ye yali adda ku ono. Magambo nadda ku ono. Okay. Oli yaani? Waliwo n'abawala abakyala. We bali wano era abamu tetulina amannya gaabwe basenga baffe. Nabo we bali wano. Era ndowooza mwabakyaliwo buvunaanyizibwa kubanga obunafu bw'endabyemu bumu.
bwa kuwandiika bwe bajja ne bawandiika nga bazimba mpozi ekiriwo olwaleero oli bwajja ateeka ku wuwe aga nti kamuteekako kino ekimulaga ono kati abakola ono talinateekwako kiri kifaananyi eki abasinga ndowooza abajja bateeka ku bakadde baabwe kibadde tekinnaba muteekeko ebiwandiiko kubanga bangi bagenda tuuka bababuleko ndabye ebijja biyitirivu ng'amanya tegakola kikati nga kiri kikyo amanya kwegali naye amanya gaabwe bali okay kati naye nga mwebale okulaga obugunjufu kubanga buno obugunjufu tubadde tulwawo bulaba ne famire okubeera obumu tubadde tulwawo biraba bino byolabirako famire eri obumu naye abantu osanga waliwo ekijja kimu bibiri ekitegeeza oyo yeewaggudde n'akola ki n'akola ekikye n'oli n'akola ki kale Sseruganda nsiimye okubeera nga ompa omukisa okuba nga nkusisinkanye sisennaku mukyala wange naawe weebale kubanga wentuusa okubuuza ntuukidde ku gwe kennyini okay kale mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.